Abalamaze Namugongo bakedde kuzinga ku bintu byabwe okusobola okuddayo mu bitundu gye bavudde. Ab'ebidduka bagufudde mugano era nga balabiddwako nga babatika. Bwana mukulu w'ekigo kino Reverend Father Silas Kikulwe asabye abantu bulijjo obutalamaga ku kigo kino mu mwezi ogw'omukaaga gwokka wabula bagende ne mu nnaku endala. Abantu bandi bali tebalinda olwa Juni nga 3 naye omwaka gwonna abantu bandi badde bajja balamaga. Wabula bamu ku balamazi basuubidde oluvannyuma lw'emmotoka ezaabalise okubalika ate nga tebalina ssente zibazaayo. Eno nk'emmotoka zitureki tubadde n'emmotoka neetuleka kati nawulidde nayo okuntwala sirina wadde n'akasente. Bano Father Kikulwe ategeeza nti bagenda kukolagana n'ab'ekitongole ekya Red Cross balabe ekyokubakolera. Aba Red Cross bageza kutuyamba ku nsonga eyo kubanga data yonna bagirina y'abantu ababuze abalina ebintu ebibuze ate n'abantu abakisobodde kuddayo baasi z'abalese. Abalala bagamba nti bakyali mu kifo kino okutuusa nga bamaze okukirongoza kisigale nga bwe bakisanze. Tukyali wano anti wogenda okukyala awantu awalungi osiibula nga toyagala nakusiibula wasitala lwakweya ndabiza kereziya era twasigadde wano nga tuyonja nga tetwagala tuleke ng'ekifo ky'abajulizi baffe kijama. Waliwo n'ebintu ebiranoleddwa omuli ensawo ssente amasimu agasoba mu 10 ebirala ebiragiddwa bannamawulire biterekeddwa mu kifo wabadde watuukirwa abalamazi era nga Dennis Tulama ategeeza nti abantu abalekeddwa emmotoka ez'abalesi bali 48. Tulina ab'Ehoima, tulina ab'Ekayunga Bukedde nabo babuze bangi era bwe bali wano abamu emmotoka z'abalese ne Nakase. Abamu betwogeddeko nabo bategeeza bwe bati tibandinzi n'abakurata n'abalonda bambuzi abuli mu kasheshe kinyanga kuliyo. Oluvannyuma poliisi etuusizza olukunula bannamawulire ku Kira Division Poliisi n'erambula yabadde Namugongo. Omwogezi wa Fred Nanga akakasiza okufa kw'omukyala Gertrude Bulungi w'e Fort Portal eyafudde pressure mu kanyigo ng'omulambo gwe gukyali mulago. Blood pressure yattuse nga ali mu kusinza era netumuddusa mu bwangu ddala okusooka okufuna obujjanjabi obw'amangu naye ekyomukisa omubi Mukama yamututte. Ono omukyala ayitibwa Birungi Gertrude nga asibuka Fort Portal yafiiridde mulago olwa pressure ezamukubye. Asabye abantu abeera abagenzi okulamaga okuba abeegeneza ku bulamu bwabwe. Ayongeddeko nti bakutte abantu 12 ku misango egy'enjawulo nga bakozesezza kamera ya palokyoti n'endala ze babadde nazo. Baluuni eno eya surveillance yatukoledde omulimu gw'amaanyi nnyo nnyo. Kyatuyambyeko okukwata abo bakigwanyizi 142 abagezezzaako okusala ensawo, okubba amasimu, abalala twabasanze n'ebibbe. Afuana kityo Rebecca Kyobutunyi ne Letitia Mugoye bakusakedde guli ino lwa Bukedde TV.